Omusumba w'essaza ly'e Masaka Bishop Severus Jumba awadde obubaka bwa Ssekokolo ng'asinziira ku Lutikko ekitovu. Bishop Jumba asoose kwebaza abantu abababeereddewo mu kaseera ak'okugezesebwa ke bayitamu olw'omusosolodooti munnaabwe Reverend Father Deusdedith Ssekabira ali mu nkomyo kyokka n'abagumya nti amazima gajja kuzuuka. Nti ensonga eno ekwatiddwa na bwegendereza abakulembeze bammwe mu ssaza lino n'ebitongole ebyokwerinda. Sirina kubuusabuusa nti omulimu guno gujja kutuuka ku kuzuula amazima ate n'okuleetawo obwenkanya. Ku nsonga z'ebyokulonda, Bishop Jumba agambye nti singa abantu babadde beesiga ab'ebyokulonda tebaali tawaanye kwesiba mu bifo bironderwamu. Bw'atyo n'asaba abantu bakkirizibwe awalonderwa kasa babeera nga bagoberedde amateeka. Nga abantu babadde beesiga abakutte ebyokulonda kyali badde kijja na buzzi. Omuntu tewaali badde tomubuulira nti genda eka, yali badde amanya nti nsudde akalulu nadda eka. Bishop Jumba era awanjagidde abagenda mu kalulu okulaba nga wabeerawo obwenkanya emirembe gisobola okubukala mu ggwanga. Tulowooze mu ngeri etuyamba okuyita mu mazaalibwa gano mu mirembe. N'omulabirizi w'ennamirembe Moses Banja ne Dean wa Lutikko, the very Reverend Canon Dunstan Kiwanuka Mazinga, akulira ebyenjiri Reverend Stephen Lumulwasi awadde obubaka bw'amazaalibwa ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Lutikko ya Paul Omutukuvu. Asinzidde wano n'akuutira abantu nti omwana anaatera okutuzaalirwa bwa mirembe nga buli omu asaanidde okukuuma emirembe mu kiseera kino ng'abeesimbyewo bawenja akalolo. Era okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'azaalibwa nga bwe tujjukira mu biro ebifaana bwe biti okukwolesa emirembe gye twetaaga mu bulamu bwaffe ate era ne mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Mu kiseera kino nga tugenda mu kulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja, asabye abantu okwetaba mu kalolo mu mirembe era bakkirize ebinaava mu kulonda kuno. Tukkirize nti Katonda ye yennyini y'abaalonda era abo abanalondebwa tukkirize mu mirembe nti be baba batukulembera. Banja akubiriza abantu okuba abakozi era bawagire bannaabwe naddala mu by'enkulaakulana. Buli omu avunaanyizibwa okuba nga weekubiriza okubaako by'okola eri abo oba abaliddwako eddembe oba abatalina kantu konna kakulya kakunywa mu kiseera kino. Ayagaliza bannansi Ssekokolo ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe n'essanyu. Mu ngeri y'emu ajjukiza abantu okujja mu bungi mu bimuli bya Lutikko mu kusaba okw'okumalako omwaka okunaabeerawo nga 31 Desemba. Tuteeseteese bulungi okusaba kuno n'ababuulizi ab'enjawulo be tugenda okubeera nabo mu kusaba kuno okw'okwegayirira Katonda alyoka atuwangulire byonna. Diini wa Lutikko Kiwanuka naye awadde enteekateeka y'okusinza nga bw'enaabeera ku lunaku olwa Ssekokolo. Okusaba kugenda kubeerawo mu services zonna ey'essaawa emu nga ya Lungereza, ey'essaawa 2:45 naye ya Lungereza, ate n'ey'essaawa 4:30 ng'eyo ya Luganda. Era mukadde waffe omulabirizi yagenda okubeera omubuulizi olunaku. Mu kusooka omulabirizi Banja yeetabye mu nnyimba z'amazaalibwa omukolo ogwabadde mu maka g'ennamirembe. Kwaya ez'enjawulo zaaweereza okwabadde eya Mengo Nursing School, Mutundwe Kira, Gospel Elite Choir n'endala nga zaayimbye ennyimba ezakyamudde ababaddeyo. Ng'ekituleeta nsonga ya kwebaza Katonda okutuwa omwana we najja mu bulamu buno. Nga waliwo okusoowagana ate waliwo obubaka obujja nga buyitidde mu kuyimba bwe kuti ate obutukomyawo ne butulaga nno tukyali ba Luganda.